Wiiki bbiri emabega minisitule y'ebyobulamu yakakasanga obulwadde bw'okumyuka amaaso oba red eyes bwe bwali bubaluseewo mu kibuga Kampala. Obulwadde buno bwasinga kweyolekera mu baana b'amasomero agasangibwa mu division za Kawempe, Lubaga, Nakawa wamu ne Makindye. Obulwadde buno bwandibadde tuyita self-limiting, busobola okuggwaawo nga sitoba owadde supportive care bo bwennyini n'owona nga n'okujjanjaba tokwetaaze. Amaaso amamyufu era ekyo kye kisinga oluusi nga gabasiiwa ojja kulaba engalo nga teziva ku maaso nga ayagala garabinga buli kaseera oluusi ne gabeera ng'owulira nga mulimu foreign body nga mulimu ekintu mu maaso n'oli ogenda okulaba azifu muyingidde akawuka oba mulimu ekintu. Bwe butuukidde leero ng'abalina obulwadde buno bagenze bakendera. Cases ka twakarekodinga emitwalo 28 20,800 naye tulaba zikendeera so ndowooza mu biseera ebigenda okujja kijja kuba nga kiweddewo naye ekyo tukyakivinze ku lwa sapooti ya community. Wabula alabudde bannayuganda okusigala nga beekuuma ekirwadde kino naddala mu biseera bino ebya paasika. Ekirala okusharinga ebintu waka nga bedsheets nga pillows entebe n'ebirala ebyo abantu bye bakozesa waka. Ekirwadde awo bwekitambula ne kiva ku muntu ekigenda ku muntu omulala. Kuno kosa n'okugoberera ebiragiro ebize biweebwa ab'ebyobulamu ku ngeri y'okwekuuma okuva eri obulwadde buno obw'amaaso. Kubeera nga bagobera bye tubagambye n'abasawo bye bagamba okunaaba mu ngalo, okubeera clean, okutasemberera abantu bw'obeera mulwadde, bw'oba toli mulwadde kwekuuma n'obekinga sure nti tokontactinga kino ekirwadde. Kye tulina okukubira bannayuganda omulanga nti tebalina kupapa kutandika kujja baana mu masomero, kutandika kufuna bintu byakuteeka bikoola byakuteeka ku baana ku maaso kugezaako kubejjanjabira kubanga bayinza okulwaza amaaso g'abaana ne bagoonoona. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.